sana. DJ Pitch Andrew. There's a gentleman in red corner from East with one professional but one loss. Let us welcome Charles Johnson. Seconders of the ring. Seconders out of the ring. Round one. Ekikonde Kitokota omusajja kuba apakati eyo bwaki bali waliyo kisatu buli rawuli yakikasatu buli rawuli yakikasatu teri musanyo hakuna mchezo laba ekintu mofaya laba ekintu baba
off the ring. Secondas off the ring. Secondas out of the ring. Secondas out of the ring. Round 2. In next, Samba Jimmy taking on Mr. Venom Haruna Sabatire. Yes, ladies and gentlemen, temwelabira okuwanga temuvotinga omugago omuto era wiiki engenda kusoma 15 kuba president owa tiktokers, president wa tiktok mu Uganda omugago omuto temwelabira kubanga te omwaka luluko agenda okubanga te akyuswa enteekateeka y'omuzannyo guno n'agenda okubanga te ayamba abavubuka ebinyuma bingi farota in the building. Yaman mwebale kubanga mujjumbira ekikonde eky'olwaleero tulina ekikonde eky'amaanyi ekyatwese era nga nakyo ebinyuma bingi. Yes, nyono bajukiza nti kuba president oba tiktokers mu Uganda londa omugaga omuto, respect omugaga omuto. Atenga in the building we have Young Richer nabagambye Young Richer in the building, respect representing. Thank you. Ladies and gentlemen, this has been bout number 2 between Charles Johnson in red corner, Nyanzi Joshua in the blue corner. Ladies and gentlemen, in 1 minute and 5 seconds of round 2, by knockout, the winner is blue corner Spider Nyanzi Joshua.